butereevu. Tubaniriza nnyo mu mboozi yaffe ya wiiki eno, mwebale kutwegattako, eddoboozi ligenda litereera. Njagala bonjulire bannaffe abasundu sex change bano oweereza ensimbi zituuka direct ku mobile money. Mu mboozi yaffe ya wiiki eno ngenda kukomawo ku basundu sex change luvannyuma. Africa egenze kati efuna omusingi okusooka. Africa yalina omusingi mu kintu kye bayita the Arab wave, ejjengo ly'ebuwarabu, nga bagenda bajjako ba president mu kwekalakasa kw'abantu, ne kikomekkereza nga kyakoma mu Sudan. Awo bagenda ne bajjako owe Egypt, owe Tunisia, ne bakkirira Sudan. Waliwo omulala awo gwe bajjako awo zaali ensi nga nnya nga tebanabana kutuuka eno Sudan. Kaakati tulina kati gye bayita kudita, okweddiza obuyinza ng'amagye ge gakikoze. Kyakakuba mu nsi nga 3 Mali, ne kigenda mu Thomas Sankara yafugani Burkina Faso ewa Thomas Sankara. Ne kigenda kati kyava kiri Gaboni. Waliwo n'ensi endala awo etali Gaboni mama, Guinea nayo kati kuwamba bagenda bawamba. Kati Guinea eyo ne Burkina Faso ne Liberia nayo kwekalakasa kwaliyo amagye ne gagenda ne gawamba. Zizze Liberia eyo, Burkina Faso zizzenga Mali yo ebaddenga n'obutabanguko olubeerera naye nga bwakimpowooze. Zizzenga zikola ebintu ebyo ne beetereeza, ate ne wajja abatabangula. Kati nga Liberia eyo yafugibwako n'omukazi nebanga eteredde, ate ne wajja abatabangula. Ate abatabangula n'ayagala okukola ki? Okulemerako. So Sundu sex change bano batuweereza ssente woba oli gy'oli yonna ebuwarabu, America, Bungereza, osindika mukamaawo ku ttabi lya Sundu sex change n'omugamba weereza zino ssente Uganda, oba si kyo n'okozesa application yaffe gye bayita Paysi n'oweereza ssente ze Uganda. Omuntu azifuna direct ku mobile money. Gwe kye weetaaga okumanya ye nnamba y'omuntu n'erinnya ly'omuntu. Era bakubuuza nti so gundi ne gundi n'ogira nti ye. Muve muziri embeera z'okuweereza mbu ate tuzitadde kusimanya ku banka ki, ate leero banka terina network, ate simanya mu nnaku 15 sente bazizza. Ebyo byakoma dda n'okumenya bakadde baffe. Omukyala ali Luweero omusindika e Kampala okujjayo emitwalo 15 gyokka ng'aba alina okujja n'asula. Mukazi wattu ebintu ebimu tabimanyi. Genda ku Sundu section obuuleze ssente zituuke ku mobile money y'omuntu. Mukulu Kabuye, kati kuwamba buyinza kwe kutambula. Mbalamusizza bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza, ate lunaku lulungi okuba nga tuzeemu sisinkana olunaku lwa leero. So kaakati omanyi ebiseera ebisinga abaddugavu oba African, ebiseera ebisinga tugenda ne tugaa nti abazungu batuyitako, abazungu batuyita basiru, abazungu batufuula gasiya, tebatubalamuko abuntu biki. Naye ebiseera ebisinga omuntu wenna nga oli akuvumye nti oli musiru, sooka ofuneyo akadde ng'oli weekotandika okulowooza kaye guni anfumye obusiru naye ddala ndi musiru oba ndi mugezi. Ekintu ekyo bw'ona okizuula ojja kugaana okunyiigira omuntu ki akuvuma obusiru. Kituufu Africa tukkirize abazungu batuyita basiru, kituufu tuli basiru, tukkirize. Kuba kati abazungu ebintu bye baakola emyaka 5 egiyise oba 10 tetunnabikola. Ffe essaawa ya leero bye tutandika okukola, bye tukyalimu bye tukola. Mu bye tukyalimu tetulina makole ate nga tulina obusobozi. Kati mu byobufuzi okuwambaza gavumenti kwaliyo mu mawanga g'abazungu emyaka 10 egiyise. Kati ffe tukola ki? Bye tuliko tutambula. So kati biseera ebisinga tuli mu kintu ekitakoma. Biseera ebisinga Arab wave gy'obadde ogamba yatambula mu biseera ebyo. Waliwo Libya, bajjako Libya, Tripoli, Gaddafi, bajjako Hussein Baraka nga naye afugidde abantu emyaka.
bagende wa Beni Ali Tunisia ne bamujjako Tunisia oyo ye yatandika Egypt oba yatandika Beni Ali yasooka Tunisia ne bamujjako bamala okumujjako ne baddako gundi Mubaraka Egypt ne bagenda bajjako bagenda Tripoli ne bajjako Muammar Gaddafi ne batambula wali akasajja eyo wansi bayita Laurent Gbagbo Ivory Coast Gbagbo bamala omukuba akalu n'alemerako abantu ne beekalakaasa ne bayambibwako amagye ga Bufalansa ne bamubaka kati waliwo no yaliwe wa mama Cameroon obaani wa Cameroon Paul Biya gyali waliwe yali alemeddeko ne bamugamba situla ebyobugagga byonna oyo waluvannyuma ye tekwali kwekalakaasa bamukuba akalu bali bamuyita Yahya Jammeh wansi gye bayita gundi waniriraanye ki eriranye Gambia bagiyita Gambia ye ate tali kweri gundi weevu tali ku kyondo ye yali mutemu nnyo nga tasobola kwekalakaasa nga batana abamalawo naye bamukuba n'alemerako ne bamuggyako kati ne bagenda omuyaga ogwo nga gukola ki gutambula kakati oluvannyuma ne bajja eno waggulu ne gwekalakaasa ne bajjako Bashir kati abo bali mu kategori endala kakati ensi endala gy'obadde oyogerako tebadde Liberia kuba Liberia George Weah gyali yabafuga kati yali musambi wa mpiira asikira omukyala gwe bayita Sharif Johnson yavaako omukyalo oyo yali emabega ku gavumenti kuba ensi yali mu Charles Taylor gye yalinga afuga netabanguka nnyo Charles Taylor yabawambako emirundi 2 kati yegenze ensi gye wandibadde ndowooza gye baddeyogerako bagiyita Niger wabamu bagiyita Niger naye Niger eriranyi Nigeria kati ekyenjawulo ekiriwo ku zino zigenda zaawukana gundi Burkina Faso bawamba ne bajjako president Mali bajjako president Equatorial Guinea bajjako president Equatorial Guinea Bissau ati zintabula waliwo Guinea Bissau Guinea Conakry waliwo ne Guinea Equatorial Guinea kati Equatorial Guinea ate yeyamba Songo Nguema oyo yamaze emyaka alayika kati ye dictator akyasinze mu Africa kuba amaze emyaka okuva le yawamba yetavwako kale ate nno tulinayo n'endala gye bayita Papua New Guinea eri mu South America ye kati zino ziri 3 Guinea Bissau Equatorial Guinea ne Guinea Conakry naye kati Guinea Bissau ndowooza ye yawambibwawo Dumbuya gye yawamba Kapuguni Kano Dumbuya ye yawamba kati naye bye bazenga bawamba naye nga facts zaawukana nti bw'olaba Traore agenda okuwamba ng'era ebbanga si ddene lye bakoze eki gwawambye lyajjeeko kakati ekyenjawulo mu Niger baakeera ku makya ne bakuba akalulu ne balonda pulezidenti amagye olw'okwagala okweyagaliza ne koodi we yaddawo mu mpolampola etamanyikidde emabega erikolasha ne basendasenda bannamagye kuba Abaniger tebalina nsonga lwaki bawamba kujjako obugwagwa n'okweyagaliza era abo bo bakuba nti ECOWAS yaggwamu amaanyi naye abadde beetaaga kukuba Omurussia yajjanga abapeperereza naye nze singa Katonda ayamba ECOWAS neddamu amaanyi eggye lyayo lya ECOMOCO ne lisituka ne lijja likuba teriko Nigeria erimu amawanga mangi kati ate Nigeria naye erina obuzibu aga West Africa so kati Nigeria ebiseera ebisinga buli lwebeera ne pulezidenti ow'amaanyi ECOWAS eba ekola kubanga olusigino Basanjo ng'ali mu ECOWAS yasitula amagye mangi era amawanga gaali gatya okuddamu okuwamba zi gavumenti kuba yatwalangayo amagye naye kati ennaku zino boogerako byogere naye bandibadde basituka ne bakuba abajaasi abawamba Niger kuba omuntu gwe bawamba yakamalako myaka mitono kitegeera yali tannabakitereeza olwedde beewabwe balina ebisanja balonda omuntu emyaka gye n'agibuka ebisanja biri n'akola ki kati abo abamagye ba Niger beetaaga okukuba wasire bajjako kakati ekyenjawulo mu Gabon eno njagala mutegeere abantu gye bakawamba Gabon eyo ekisajja kino kye bawambye baalyose ne bakiwamba kiseera ebisinga ekisajja nga tetunnaba kugenda mu Gabon waliwo oli yali agenze yali mutabani oba yali mukulu yennyini
olwo mutabani wadda alyoka afuge eyali agenze mu lutabaalo abaana ne bamukuba essasi bagiyita Chad. Naye kati Chad yo kale bali bajaasi byali byantalo byali kitegeera kitegeerekeka bali mu lutalo. Naye kati Niger tebaali mu lutalo lulyawo nti lutalo balwana na gavumenti. Balina president omulonde wabula babajaasi olw'okweyagaliza Russia ng'ebali emabega ne bawamba gavumenti. Abo be beetaaga ECOWAS ebakube tebaggyeko. Naye kati Gabon njagala mujjukire nti waliwo omusajja gwe bayita Umar Bongo. Bongo yafuga Gabon emyaka 41. Akalakata. Mu nkola ey'obusiru n'okujooga abantu. Umaru yafiira ku ntebe. Bw'afiira ku ntebe Gabon era nga bw'omanyi bano agiwadde omuliro ne bayambako mutabani we okukwata obuyinza ne bakola kyonna. Ali Bongo n'akwata obuyinza. Bw'akwata obuyinza afuze Gabon kumpi emyaka 14 nga kyayagala kyakola. Famire eyo yona buli kyabufuzi buli kyabugagga kyonna kiri mu famire. Gabon nsi eyina abantu abatono abeetaaga okuyamba tebasukka na miliyoni 3 era kati katonotono abasobola okuyambibwa. Gabon eyina amafuta esima amafuta. Gabon eyina embaawo. Gabon eyina gold. Eyina ebyobugagga eby'omuttaka. Kyembaawo Gabon togyebuuzaako. Eyina ebyobugagga eby'omuttaka bingi. Era ne mu kusoma mu nsi ze bagamba ezirina embaawo Gabon mweri. Naye obugagga bw'ensi eyo bwali bukozesebwa famire y'Ababongo okusobola okuyamba abantu. Gabon erina omuti gwe bayita rosewood. Bagukukusa okamala ogutwala e China. First family yeekola ebyo. Ku byobugagga byonna Gabon byeyina kikwewunyisa okuba nga yemu ku nsi ezisinga obwavu mu nsi yonna. Ate nga kasi katono. Kitegeera. Naye famire y'abaami abo bagundi abo Babonga bo bagagga. Era n'ebyobufuzi waliwo akalulu akaliwo 2016. Ono omwana yavuganya na mukoddomi we yawasa mwannyina. Bwebevuganya mu kalulu bwebale nnyo obujoozi obwenkanidde awo. Era ekikwewuunyisa n'ono yamuwambye mwana wa Sengaawe. Yawambye famire memba. Buli kimu omanjukira ebiseera ebisinga dikiteeta bw'agenda akakata atandika okuba nti abantu ab'ebbali abatya. Atandika okusika ab'omu famire baasembeza. Kati obola abamwefulidde ono yamuwambye abadde muduubiza ddunnya erikuuma pulezidenti. Naye nga kyasaanidde. Omanye essajja eryo eggwagwa Ali Bongo lyafuga abantu ku nkola za kitaawe waliwo lyeyalekawo. Ekisanja kino kye libaddemu ne ligenda ne lirwala. Ekisanja kifugidde ku limoti ng'ali bweru wa ggwanga bamujjanja batalina mu nsi. Alinga Paulo Biya Cameron bw'ajooga abantu. Ensajja efuga ali Switzerland. Yalwala obulamu bwe Cameron tabusobola. Abeera eri mbazungu naye n'afuga eno ensi. Naye bano bagiwadde ne balemerako aboleki abeereko. Kati ne Ali Bongo bw'abadde. Kati kumba obudde bwataliwo eno omwana agenda afuna. Va ku by'okubaawo. Abantu baali tebalowooza nti n'ekisanja kiri anaakimalako nga balowooza agenda lekulira. Ekisajja kyagaana olekulira ekisanja ne kikimalako. Era nga tebakisuubira kuddamu kusaba kalulu. Naye sebo kyakumu ne kiremala kyasanyala. Kyasanyala kibonge. Kyasanyala luluddo lumu. Magulu kiwenyera mu kutamu. Kyasanyala. Naye mu bulema bwakyo ne kiraba nga mu nsi temulimu muntu mulala asobola kulebera Gabon. Kye kiina okudda. Ne kitegeka okulonda ne kibba akalulu. Omanyi abantu okumanyiira obumanyiza abantu obadde weesobola. Mufugidde ensi emyaka 5 mu 5 famire emu yeekola ki? Yeefuga. Buli kimu mukikoze. Otuuse n'okulemala amagulu naye tosobola kutabuyinza. Waakiri ofuga abantu ng'osanyaladde. Ngeno bw'aseetinga mutabani we okola ki? Okukiyingiramu. Era afaanaganako n'ensi emu omanye ebiseera ebisinga abantu abasinga ebintu bya Katonda bizibu. Afudde naye ateekateeka mutabani we yalina okukola ki? Okufuga. Mu Bayibuli omwo mulimu story emu. Musajja yali mugagga. Naye nga tatya Katonda era nga tamanyi banaku. Era olunaku lumu yatuuka n'agamba kati amawanika gange gonna gajjudde emmere, nkungudde eŋŋano, nkungudde buli kimu. Kantereke ebiseera ebyekyeya ne bwe birikuuka nze ndibeera ndi bulungi. Katonda n'amugamba nti kale byonna bitegese na buli kimu ebyokulyako n'ebyokunywa byonna ojjuzze oli mugagga. Musirusiru gwe kale nange n'atwala obulamu bwe tulabe.
tulayiboona obirya kwegamba bafaanaganako ne bapulezidenti ba Africa abasinga ndowooza n'akitunulamu muli n'agamba akola ebyobugagga byonna n'akola ssente n'atunda ente n'atta abantu n'akola biki nayaganza kati ndi bulungi era n'ebyokwerinda byange mutabani wange gwe mbikwasizza era ne bwe ndiba nvuddewo mutabani yalinsikira ne muzzukulu wange nga bwe tumuteekateeka jje kumbe ne Katonda ali wabbali agamba musirusiru twe n'akugjawo kale tunalaba bw'onoobirya Bongo yagenda mu kalulu kano n'akabba okafiirako obufiizi n'akabba omugwagu oyo n'agenda abba akalulu neyeerayiza n'alowooza nti akoze eki nti awangudde ebiseera bisinga olemwako n'ekyokumuyita mutuufu n'olaba nga talina njawulo nambizi omuyaayo oyo yakwata intaneti n'agijjako nzijukira bulungi nga bwe bakola mu Uganda hano nga tuli mu kulonda jjukira no president lwe tugenda mu kalulu bajjako intaneti nzijukira bulungi complaint ezo ne babazikiza okitegeera temulina kye mujja kukola ekitubalina ate munaakola ki ne bagijjako naye nagenza okulaba omuguya nga bamaze omuwamba ng'ali ku intaneti alaajana yabadde mu katebe ke bakagulawudi nungi nadda ku CNN nadda ku ki bamuyambe mbona buli alabye akatambi akongereyo eri munne kwegera netunuulira embada intaneti wagijjako abantu tebafuna amawulire gonna gonna agava mu kalulu ng'okapa kati olaaja naki ate ensi z'abazungu kati zatuvaako Afrika awoza bali abazungu balina abazungu bye baagala bye beenoonyeza nabyo ebyabalema egundi anti bali bagamba nti balumbe mali n'ebawooninga tebasobolaamutandisa olutalo tebasobola n'omuzungu yennyini bwakugenda emmali bw'omugoberera bw'amala okuwanga n'emmali agiwa aba ayagala mulwane buli omumala ebbanga nga muli mu kulwana eri amafuta bafuna ga bwerere n'eggolodi bwe kye babeera baagala so kati omuzungu tosobola kuba nti ogenda kununula nsi yo newessa ku muzungu era Omufalansa Burkina Faso ne Mali byamusobera abo beenoonyeza byabwe ekisinga okugira bano bennyini abawambye bagenda ne mwezi ensi kati nga babayitanga ba pulezidenti nze nalabye embizi ebulako emboga namulabye mbwalaajana kakodiyo mu kavidiyo kano mukongereyo buli omwaka afunye kaweereze buno kati olwa abantu bamuyambe omwana wange simula kabule abaabadde ye babadde si baana b'abantu namulabye mulimu okujooga okufaanagana ng'atudde munda mu gundi bannaye nga waatudde walungi infact yadde talabikanga muwambe alaajana bayamba omwana we naye tasobola kwogera ku baabanne bazatta abaivaayo ne beekalakasa ne boogera ku ddembe lyabwe ne babatta kitegeera ateekateeka mwana obufuzi bubeerenga bwa North Korea taata afa omwana n'afuga omuzzukulu layiri eyo okujooga abantu okufaanaganako bwe kutyo bantu mwe mutubalengamu amagezi ate ono wa North Korea mukama waatamuyamba omwana n'agenda omwana we nga mukulu mbw'ate kojja kati afuga ne bamutta kojja ye bamulyoka kubanga be bakwata omwana ono bamuteekeko okagala okwenywereza mu buyinza era mbadde njagala amagye gano gandikutte akakundi ako newankubadde bali mu famire bandikutte akakundi ako akabadde mu buyinza konna konna ne babakuba mu makomera era kyobola nasanyusa be bakutte kitabani kya Bongo kati Bongo alaajana olwo lwalaba nti omwana we bamukwata naye bulijjo omanyi wano Mugabe yagenda n'amanyira Zimbabwe bwe yafuga amaanyi nga gamuwedde luwedde gumpagala n'aleeta kakyala ke mukyala we akakazi ne katandika okulamula ne katiisa baminisita era Munangagwa oyo agenda okubeera newunya Munangagwa okubba akalulu ng'amanyi obuzibu obwali mu kubba akalulu yadduka n'okudduka omukazi n'amugoba mu Zimbabwe Munangagwa yaddukira e South Africa magye ge gamuyamba bwe gakwata gavumenti ne gamukomyawo naye ng'akakazi kafuuse ekyo nga ssebo omukazi gwe bawasa obuwasa ng'ayagala ofuga kati bano ba Bongo taata bwe yafa omwana akwata abadde ateekateeka ne mutabani okukola ki okufuga bagamba avudde Magombe teyeevuma mpewo tanyooma kasana kasanze ku nsi newankubadde nga babadde mu buyinza Gabon era be babulimu be babukutte naye kiri yaddeyaddeko ng'omubi omweru manyi mu Buganda bagamba omubi omweru ali yaddeyaddeko kuba ate bw'oba omubi ate ng'oli muddugavu ate kisukka naye bw'oba omubi ng'oli mweru era
kale newankubadde nga Gabon abakuttera bali mu family naye era kale kasita oli bonga ali munda bamukutte nekitabani kye bakikutte bakisibye ate era enkyukakyuka zitandikira awo kuba noono ngweme yakutte gavumenti eno era naye engeri baga nti bayibuli egaba olimala okunyaga naawe noonyagwa era naye ebintu bwatabikwate bulungi tajidde ku musingi mutuufu bennyini abo bennyini abamuyambyeko okuwamba gavumenti mu bbanga ttono bajja mukwata kuba ne mali bwe kiri bazze nga bawamba bagundi bakamala baani awo bwe batyo yo mali ebadde n'emirembe emisaamusaamu naye nga gy'amagye bazze nga bawamba kaseera lutalo ate kambabuulire nakino mukitegeere ebiseera ebisinga bagenda ne bagamba okunda n'omubi gundi yaddukiranga eyo Savimbi yaddukiranga eyo muzimmali bana bakolanga obuyeekera naye bagamba yaddeko bibikirana badikiteeta b'Afrika bamanyira abantu ofunda ne dikiteeta akutte gavumenti n'atateekawo kulonda nga bw'olaba Gaddafi kyova olaba kyavaako ensi ye nekulaakulana ng'okulonda tekuliyo naye dikiteeta alimbalimba abantu nti agenda obatwala mu kulonda ng'atagenda kubba akalulu aba mubi nnyo ate nga n'okubakolera tabakolera nnyo olw'ensonga nti oli dikiteeta okimanyi togenda kuta buyinza era bwe buzibu bwe nina ne gavumenti ya pulezidenti Museveni agenda mu kalulu ng'akimanyi tajja kuwangulwa era n'akola buli kimu kyonna ng'akimanyi yalina okuddako era n'atuuka n'okumya n'agamba NRM ekayunga bwe yagala NRM kyebeegambye ne bwozina obudde ne buziba tekisobola kukyuka okitegeera okimanyi togenda kuwaayo buyinza lwaki otawaanya abantu n'okwata abaana babatu n'ogenda obattira mu kalulu k'omanyidde ddala nti togenda kukakola ki togenda kuwaayo buyinza lwaki otawaanya abantu ng'oteekawo okulonda abaana b'abantu ne bagenda beeteeka mu kalulu n'obatta nga bwe babatta wano mu kulonda kwa Bobi Wine nga bakutte mu gundi mu 2020 mu 11 ne batta abantu abasoba mu 100 abaana b'abantu n'obattira obwereere otegeka okulonda kw'omanyi nti togenda kuwaayo buyinza ezo sente zennyini ezisobola okuba nti zitegeka akalulu ke tugenda mu Uganda zisobola okuzimba enguudo singa Uganda eri bulungi zizimba amalwaliro oli dikiteeta buli omu akumanyi kkiriza fuga toteekawo okulonda kwonona sente ezo sente zikwate zikolemu enguudo sente zikwate zizimbemu amalwaliro sente zikwate ziteekemu amasomero naye olimbalimba abantu nti obatwala kulonda kw'omanyi nti ogenda kukubba kwe kubadde Gabon ali byakola akimanyidde ddala obuyinza tagenda buwaayo naye ategeka okulonda asiga ekifaananyi nti bali democracy n'akubisa posita n'ateekamu amafuta mu mmotoka n'akola biki naye ng'akimanyi yalina okuddako tebasobola kulangirira muntu omulabe byebyo ebiri e Uganda byebibadde Gabon byebiri mu Ivory Coast amawanga agasinga byebyali e Sudan Bashir yategekanga akalulu naye ng'akimanyi n'okuva okwogera nti ojja muvuganya musango era byebiri mu Egypt ne Rwanda byebiriyo okitegeera olimbalimba abantu ng'obatwala mu kalulu naye ng'okimanyi togenda kuva ku ntebe lwaki totuula n'oga nti nze dikiteeta nga Gaddafi bwe yali sijja kutegeka kulonda sente zengenda okulonda katuzimbemu oluguudo etumanya katukolemu eddwaliro ensi muzifudde Bwakabaka mwalwanyisa Obwakabaka ne mugenda nga mubujjawo olw'okufuga abantu obumbula ate bwe mupanga n'otunuulira omusajja alina diguli ku mutwe standby generator kati nalabye lino lya RDC lino ery'e Masaka baliyita Kateregga Musaazi essajja ero naligobereranga nnyo nga likola nnyo ebyafaayo nga njagala nnyo ebyafaayo nga ndiwuliriza kuba limanyi ebyafaayo lyabadde ku leediyo emu ne ligamba Uganda tukyali wala okufugibwa omuntu atali munnamagye kubanga Obote Amini yamuwamba n'olwekyo okusobola gavumenti okuba nga zigenda mu maaso n'olwekyo bamagye be basobola okufuga Uganda ngaddamu engeri ekisiru omugwagwa wedde emirimu kuba bamu ekifo ky'obwa RDC Masaka awulira yatuuka tayagala gavumenti ekyuke awuza nakyalya akuuma kafo kati olwo alowoozesa abantu nti omukulembeze bw'avaako mutabani we yabamusikira kuba munnamagye muleeba esimu nne n'amwanukula bamuyita Luutu Mukasa
Namugamba ekyo kyakuswaza kiswaza obuyivu olw'ensonga nti ejjere tuzimbidde emyaka 4 professional army gye tumanyi tesobola kuba nti tesobola kukkiriza muntu atali munnamagye kugifuga ate nga tuzimbye ejje ery'abaasoma abalebesi beeguddeko kwegamba nolaba nti ate oliye kale twagambye nti yadeyaddeko nga mu by'omweru nti ate oli alimu ku magezi ate okusinga ono nti asobola okulaba nti ejje eryozimbidde emyaka 4 tosobola ga nti bw'obeera olivuddeko nti terisobola kukkiriza civilian lifuga kufuga nga bulijjo muga muzimba jje liri professional noveri n'okyogera ng'oli RDC okoze mawulire emyaka n'emyaka kitegeera kati mulimu abantu ebintu ebifaanaganako bwe bityo so n'olwekyo wiiki nze bwe njirabye wiiki gundi ekyokuleeta omuntu omulala mu famire okufuga tweyanziza nnyo tugenda banaye mugende maaso n'okusubscribinga n'okucommentinga n'okulayikinga banaye tuba tubalaba tulinze komenti zammwe tuziddemu tweyanza nnyo channel eno eriko embozi nyingi kwaliko embozi ez'oluzungu kuliko embozi z'okulunda kuliko embozi z'okuzimba w'oyagala gwe wootuula osobola n'okudda mu bikadde bye twayogerako ne tutegeera analysis ne opinion kitusenkane mu mbozi yaffe eddako